yoga nyaffe Buganda. Yoga yoga ai nanyini nsi Buganda. Yoga yoga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ai Muzangoma Buganda bwajjula essanyu nga 31 Kasambula 1993 nga muzaawula olinnye ku Namulondo y'abajjajjaabo. Ai liiso lya mpungu essuubi eppya lyajjula mu mitima gy'abantu ku lunaku olwo anti nga kimera ow'omulembe guno ozze mu kuzuuka. Ai Mufumbyagganda wadde mu kiseera ekyo obwakabaka bwo bwali busaasaanye oluvannyuma lw'emyaka 27 nga buwereddwa Kawenkene Obote, abantu bo ffenna twalaba omusana omujja ng'otudde ku Namulondo. Ai Ssebugulu bw'ennyomo bwe twogerera ng'emyaka 32 giyiseewo bukyanga lumaama omwamira ensi yo Buganda mu 1990. Ai kisiikirize kya Katonda, emyaka gino 32 gibaddemu bingi nnyo ebyoleka obuwanguzi wamu n'okusoomoozebwa, wabula abantu tugitambudde tuli bagumu nnyo anti Kiwamirembe mwoli olamulugga. Ai Kalema Kansinjo ffe ekibiina kya Buganda iyo Buganda yange tuli kitundu ku buwanguzi Obuganda bwe butuuseeko, anti kitaffe bwe wali oyogera mu lukuŋŋaana lwa Buganda bumu North American Convention nga 3 muzigo 221 walagira abantu bo okuvaayo okukozesa emitimbagano okwaŋŋanga abalabe ba Buganda abakozesa emitimbagano okunafuya Obwakabaka. Maaso moki naffe wano bwe twatandikira era ng'omulimu tugukwasiza maanyi okutuuka olwaleero. Ai Muzaŋŋanda Obuganda obukumyekumye mu myaka gino 32 tolamula ensi yo Buganda. Omufumbo kino kyeyoleka lwatu nti kati enzikiriza zonna mu Buganda zikwebulungulidde. Bannabyabufuzi wadde balina okuvuganya kwabwe naye ensonga za Buganda bonna tubalaba nga bazijjumbira kyenkanyi. Omuteregga wadde Buganda mulimu amawanga mangi naye bonna tubalaba nga bawulize ebinamu. Ayo omuti ogubala ensimbi n'ebikomo tukwebaza olw'okuzimba ensi yo Buganda eyali etaaguddwa omulwanyamu abantu b'otulwaniridde naddala mu byobulamu ng'ozimba amalwaliro wamu n'ensisira z'ebyobulamu ebyenjigiriza. Ozimbye amasomero okuva ku nassale okutuuka ku yunivasite ate n'oweerera abaana abatalina mwasiriza ebyenkulaakulana. Kabwejungira wano otukwasizza maanyi nga bulijjo otujjukiza nga bulijjo otulagira okulima emmwanyi, okuzzaawo ensuku mu Buganda, okuzzaayo ebibiina by'obwegassi wamu n'okukola ennyo obutaweera okuzza Buganda. Ai makula ga Buganda mu myaka 32 onywezezza obukulembeze mu Buganda obwali bwasaanawo era nga kati nantakuba mwami olowooza abakulembeze okuviira ddala Katikkiro okutuuka ku butongole abamalirivu okulwanirira n'okusitula ebiruubirirwa bya nnyaffe. Ai nantasibwa buge mu myaka gino bitandiseewo ebitongole byo ebiwadde abantu bo emirimu obutereevu abasoba 200,000. Ai Mutenzamu ekitongole kya CBS ne BBS Telefied biyambye abantu okufuna amawulire agava embuga agajjudde amagezi naddala okumanya ebikwata ku Buganda n'okwekulaakulanya. Ai Mufumbyagganda wadde okusoomoozebwa kungi okulumbye ebyobuwangwa ennono n'empisa zaffe, naye tukwebaza olw'okukuuma ebyaffe ng'oyita mu kunyweza obukulembeze bw'ebika byaffe Abaganda. Mugema
emirundi mingi nga ojjukiza abazzukulu okujjumbira enteekateeka z'ebika byaffe. Ayi Namunswa, ffe abantu abeegattira mu kibiina kya Buganda yo Buganda yange tukuyozaayoza okuweza emyaka 32 ng'olamula Obuganda. Ayi Nnyanja Temanyiirwa, tukwenyumirizaamu nnyo era tusaba Katonda ayongere okukuwangaaza olamule Obuganda emyaka mingi mu maaso okuva kati. Era tuyozaayoza Obuganda olw'okutuuka ku matikkira ag'omulundi guno ogwasatu. Owangaale Ayi Ssavu lya Buganda.